amapere yo bagitunda lwasalo akunyonyola era kugamba ebituluma gagwe muganda wange otudde waneeno oza n'okumpa ekyapa kyewammwe mazima ffe bageto bitu tulina ebizibu bingi nnyo ebizibu bingi nnyo embeera gye tulina waliko kazeemu guno mundi gwakusatu nimba lesimanyi gambye oyinza n'okuba nga tekaliiwo tebayita kalopelebeja tekasangika akalonga mukajjeewo akalo kakasenguka we defense zo konsomere nawe ale kyovola nkugambe ndi defense Uganda kamu abeere steady asigale mu bazadde be kati wanaavaayo embeera eriko spirit ekaluba sagala ateke abeere mu engalo mpanvu omugambo ky'omwana oyo abaana ekibeerawo okudduka ewaka olumu ba step mother baabwe bagenda ne bamuleeta ewaka olumu nga muzadde we yafa natuka n'akuyisa bubi nanga otuuka n'enzituka ewaka sigenda kuddayo kambeere ku bbala nembalekera eddembe lyange. Naye ono yabadde introducinga wali yagambye nti mu ghetto biralamu esinga okukalubamu naddala ebyensula olumu bikalubamuko kati jjukira kali akaana kato ka myaka 4-5 obusanga ku street awo Kampala nga kebase ku street kebase mu Kikutiya nakakankana n'okukankana kati embeera eyo mbere ekyasinza okutubonyabonya kati embeera eyo ebonyabonya kakati kyembudde nkubuuza mbuno kati oli omwana ye omuwa amagezi ki addukeyo naye ajje ku street abeere eno oba asigaleyo agumikirize emiggo asigaleyo agumikirize emiggo embeera y'oku street mbi sinyangu kyenda mu ghetto okulya tetubonerezabonezebwa nnyo kuba oyinza okufuna n'engula essowaani y'emmere najja n'akubako fooko najja n'alyako fooko n'oli najja n'alyako fooko n'oli n'alyako ow'amazzi najja n'olwako omumiro oba ennaku zino batuleeterawo amafumbe batulongoseza mugulawo ekicupa kyo ne tunywako abantu nga 10 ennaku zino babaleetera ki batuleetera amafumbe amapime ekipa ya 5 ekipa ya 5 eno ya 1.5 eno ya 5 amafumbe bagafumba ne bateeka omwo ne bateeka mu firigo kati osobola okijja nekigula waneeno ne tukinywako ffenna nga naye okwebaka ye tabbu okulyako si kuzibu osobola naye wooteeka oluba ye tabbu bakubala ne bakusangayo ne bakukwata ne bagenda ne bakusiba mu bitali makulu nze gavumenti kyengamba soka oyongereko tumale tubuulira omukulu nze kyengamba abajaasi obanga bakuta abaana bali ku makubo bona si babbi kuba nange kenyini nzayogera mbadde kubbala kati nziri kukolera munabugabo naye nga ffenna tuvuddeyo ne tuyimirira bw'osanga omwana ali kubbala tolowooza ebeera mbeera nedogo yena ali ewaka nze muwa amagezi guma ate soma bisegera ffenna tuli bubye n'owaggulu gye mutulaba bisegera kati nga ffe nga mukulu wange wagambye ebyensula ogenda n'ofunawo okolera kati webiganamu nga ffe nga wetulabika oli agambira waggwe faana muntu tolina ssente mulina babye bisegera naye nga just naffe tutetenkanya beerawo bisegera nze kati wetukira saawa 3 ez'ekiro ngendera okukwata ovulo yange ngende munawuka nkola esite kusitira kasasiro naye nga ate mu budde bwange buno kuva misana nkiringa wano naye wonsanga wano oyinza kubuuza teffe tetukola naye ngaokola kiro naye ate waliwo ebituuka ekiro genda n'okagoba waliwo n'ebituuka n'akasente ku mulimu nga tekalabise kati ebyempowa muganda wange ekiro nga bya misinde. Waliwo omukazi gwe nalabako ku TikTok okwo nga yapangisa room ziringa 3 nga ye nga asobola okuwa nga bwoboze kati nga gwe nogamba nti no leero sinawe ngenda buyibwa kati nga asobola okuwa na room ezo za nusu 10,000 buli kiro lwasa kitegeera kati mu ghetto muno mwete musobola kukitandika n'ofunayo ennyumba oba ne mufunayo ennyumba nga kale nga 10 ya waziri
enyumba ezo waliwo nawulira kawombo eziri basula wakabiri nayekyali wange kati ndaba kati ngeggulo safunye dayiti neera kuva ku makya kola mwezi kuva ku makya paka kati okolera mwezi sinafuna yadde olwasi olwo naye kati waliwo oyo tyabeerawo talina mulimu ajja wanene netuzula mukoguwa okulya bikyani naye webutuuka olweggulo nga tafunye yadde kabiri abagenda kuyiwawa katafunye kabiri ekiro ekyo akabiri kafuna gulaba akabiri nga katono waliwo omusajja katayinza okubeera nga alaba waneno nalaba akabiri nga katono naye neweruka lwaki omwana wa geto nalunoonya ojja kunkubya onoomulaba ali muyogiraba defense Uganda agenda kulukomawo nange nkubye kakati bw'obulwa akabiri ako bw'oba obuliddwa akabiri okufuna weweebaka oyo okikola otya nga nkirabamu obuzibu katisegeera mubeeramu obuzibu kuba kati waliwo tayimu etuuka ebyaddala mu tayimu ziri ssaawa 4 nga yuti takyasobola kufuna kabi nga tewakyali kyakola newakusalako nawe ng'ogenda kwebaka toyina ate bangi newabeera gyentomani nga kulaba ng'olimu n'embeera nobeera nga tolimu kyogamba nze zino enviiri zange nze mba mukomera bazaagalayo mukomera tugende wa defensi nayo musango naye nga wetuliye tetulina buzibu naye oli wakulaba agambira waabo naye ate nafiira nange newe naye smart nga nembeera nga jjenda era tugenda kunyamba kati wakisibeerayo nga wena no bobeerabira ekintu kimu nti omuze sindabika okategedde omuze sindabika omuze kuba mu mutima gwa muntu kyova olaba boogera nnyo ne baga nti abafeera abasinga mu kibuga beekubya obusuuti baba smart nnyo beebikalu ab'obusuutisuuti abo bro ati embeera si nnyangu naye kati bugamye okukolera kesisi musite nabugabo utikakasasiro kati bakusasula mwezi basasula emitwalo 15 omwezi naye kati waliwo olwebituuka nga tukozeemu ng'okozeyo ng'ekyomusanvu walowoozamu balusala oyosezza balusala leka baba batema baba balina okutema bulungi nnyo oyinza otuuka ng'olinayo n'ekyena just omwezi guweddeko ng'olinayo kyena ati kisinzirawo okoze naye kati waliwo abaana betwogerako abatalina byakukola bo tebalina mirimu njukira tuli bangi kyaba nga waliwo omuntu yenna nga alina kikampani oba ekirina emirimu abaana abawa emirimu gyali wange bangi bagala kuba mweno geto temulimu bwoba abakubanye naye baana abakozi ba mirimu katono makanika mulimu bapeyinta waliwo abadde atuddawo peyinta mulimu abaana abasiiga enjala naye bona abamu tebalina kato mulimu abatembeyi mulimu ba artist mwebali Moro Students Kawesa Street Out Aromatic Entertainment kali ku Moro Students K Media omukulu omuwulidde ayongedde otulambululira n'atugamba nti abaana bano ate ebiseera ebisinga nze embeera nkibagamba ne bwe mbasizze wano mu ghetto naye embeera nkibagamba wano buli lunaku nti abaana abakozi gye bali mu ghetto basobola okukola naye just ekibulamu kiri kimu ekyo kyakola ekyakinoonyeza n'akifuna atya babano nabo bantu nga ffe gwe ne bookera ku makya n'omugamba nti ngenda kukozesa naye ezo enviiri sizaagala ajja kuziggyako bakozi omanyi mulowooza abamu si mwenna naye abamu mulowooza mbuno omuntu okuba n'enviiri enkulu mbuno abamu yaaye nedda eri nayo fashion enviiri fashion kyaba yagadde nga naye bookera ku makya n'okuba jiniyo naye nolaba ng'onyumye ng'oli wa tabbu naye bw'aba n'enviiri ze alaba nga wa tabbu kati gwe bw'oba olina omulimu nga tegwetaaga nviiri talina buzibu ate baggeto bwe bakyasinze empisa kati mumwogera nnyo mbuno mu ghetto simanya biki naye nze muno mu ttanga nakajjamu guno omulundi gwakusatu naye abaana bonna abali solidi bambongako tebalina yadde buzibu
So please, this is an awareness. Omuntu yenna oba oyina kikampani oba oyina mulimu ki ate abaana bano basoma kati ngono kuna kugambye makanika emmotoka gisumulula n'agiteeka wali n'agissaawo. So kitegeeza ate bw'omuyita nakanika emmotoka yo n'omuwayo ekyasatu ekyo bw'akomawo eno mu ghetto kyonna takirya gwe mutima gw'abageto ojjo gwe nkugamba nti ekyasatu ekyo asobola n'okigabanako ne bano banne oba otaasizza abalala bangi. Jangu kamala okwogerako ne chairman ayina kyatugamba wano ayongere otulambululira. Yes, ono chairman Watanga Empire wakyalo ky'abavubuka. Alright, kino kweri microphone ya kweri ne boyogerera wano. Yes, mukulembeze sogereko n'omukulembeze. Mukulembeze ogamba oti amanya bakuyitani? Amanya bampita Abdul Karim Tindyebwa. Okay, mukulembeze wadde na kyogera wali. Tata mbaddeyo n'ensonga yaffe. Tata tuli basajja bakozi. Langa tata yaffe tulinawo sako yaffe ya nusu 5. Era nga tata waffe bamala okukola tukoma ne tusavinga akasente kaffe katonotono. Kati ebitano ebyo tubisavinga ddi na ddi? Tubisavinga lwa Sunday tata, buli lwa Sunday. Naye nga buli lunaku oba olina okuba make sure tukira ku Sunday nga sente zo ziwera. Buli lwa Sunday, buli lunaku oba olina okuba nga wekenini weterekerayo nusu 5 mu nsawo ku Sunday sayininge. Nedda sikitegedde. Ebitaano bino buli lwa Sunday nina okubireeta mu nsawo ye saving oba bya wiki namba wiki namba z'esatu buli lunaku nina okuteeka ebitaano mu nsawo. Wiki nina okuleeta 3 mu kibiina. Kati afuluma na mmeka? Ate lo fuluma na sente zo zino zoba savings tata wange tugenda zigaba ku December nga 23. Badde mmanyi nonze nga bwogamba nti twakoze akabiina kaffe nti buli wiki omuntu afuluma n'emitwalo gye 17 oba 3 za December. Ekyo mwaka kikola kumala banga tukimazeeko emyezi 4. Kwegamba kitandise guno mwaka. Kati ku Sunday nga nete 3 zange mpandiika. Mukitegedde? These guys basevinga ate mu kusevinga sente bazigabana December nga 23. Buli wiki olina okumakinga sure nti noleta 35. Tata mulimu fayini singa wiki ebennema okuleeta 35. Ye tata fayini bayameka ya 12. Fayini ya 12. Ekyo nno lwaki mubuuziza ekibuuzo ekyo? Kulaga bwa seriousness, kulaga bwa ddala nti omuntu ali serious asobola okusevinga ekintu kyonna ekitali mu fayini nga mbadde mu sevinga n'otateeka mu fayini kiba kiralamu, kiba tekiri serious. Kyamali bakuyitani? Apita Abdul Karim Tindyebwa. Kalim kintu Tindyebwa. Gwe otukote mu ghetto? Tata mwe nazaalibwa. Wazaliwa mu Katanga? Era nga mama wange ne tata wange banzalira maaso awo. N'osoma? Nsomera muno nenkulira muno mwennyini. Funiddemu omukazi nzadde omwana era muno mwennyini. Funiddemu omukazi ozadde omwana n'abaana abalala? Funiddemu omukazi abakazi? Omukazi tata. Omukazi. Tuli mu Tanga Empire Morris Jordan's Media. Obulamu ndowooza obulaba. Kati njagala okompayalinge obulamu osobola okubeera nga buli week osevinga million 3 oba emitwalo 8 oba million 10. Nina ekibiina kye nawulira nga buli week basevinga million 3 buli week. Bano basevinga 35 buli week, ate nazo nga zibula. Ate bwe zibula tulina kukuba fayini ya 10,000 kabiri. Oba olina okanoonya okateekewo otakaleeta biba biralamu. Kitegeeza these guys are so serious.
business. So awareness yeyo. I thank you so much. Kamtamoro students Kawesa straight out Aromatic Entertainment bro. Obadde okukuma adengo obadde ogunkumira tenga ndi muga yaye ng'oli muzibu nnyo. Bakwitani bro? Bambita Hectorman Defense Uganda. Hectorman Defense Uganda. Yegwe defense on the chairman. Tanga Empire. Chairman w'abavubuka. Chairman w'abavubuka. Yegwe chairman w'abavubuka. Ono defense w'abavubuka. Uganda Defense Uganda. Uganda yonna. Ndiwo yonna. Nawe ngenda Kenya mba defense wayo yakivisa defense Uganda. Leka. Yadi ngala sako ita defense Uganda ngasizi. Ebantandalo. Owulidde. Sesembera mu kamera taata. Akugambye defense Uganda. Defense Uganda. Gwe wakusangira n'otamuyita defense ebantandalo. Students Kawesa straight out Aromatic Entertainment tukyali mu Tanga Empire. Abasajja ndowooza obawulira. Kati otuuka mu Geto. Mu Geto nkulidde muneeno. Wani bazadde wange bazaaliddwa muno. Ekitegeeza muno muli ba muno. N'ettaka lye tuliddeko lino lyennyini kiva lyonsanzeeko tonsanze walala. Oli Kagadi. Mumpere ku microphone. Oli Kagadi. Gwe tuli wa Defense Uganda. Ogambye nti bwonsange walala kakati ninayo abaana b'e Gaza. Ky'ogamba ne mu Gaza nayo gw'otwalayo. Era n'ogenda mu Gaza n'obuzaabuuza Hector Kagatto Defense Uganda wekiri bakutuusa wendi. Bakutuusa. E Kampala tombula. Ate nga n'egundi naye gamba ina defense waayo. Ewa. Gundi Gaza. Ati ne wano wendi waliwo defense. Ezi ni defense Uganda. Chegeza enzaba w'amayinja. Tukyali mu Katanga oba Tanga Empire wapita mu restaurant Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Onagambye abakagadi. Bro, oliwe Kagadi? Yeah. Nabale yennyini erijowulira gye bavuba balya n'abantu. Balya n'abantu. Balya abantu. Kagadi. Abalamu babafu. Wempulira balya n'abantu. N'ebintu ebyo bituufu gyebiri. Nga bye simanyi. Sokoze embereke eno taata. Katate mukozeeko interview enkakali. Tukyali ku Moro Jordan's Media bamutta Moro Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Kyali mu Tanga Empire. Chairman yavuddewo omulabye defense wali defense Uganda ne bwakusanga e Masaka Uganda omuyita defense ebantanda kikiba kitabuse gena Masaka komawo paka Kaloperebejja. Akaloperebejja ke katya yensangibwa ensolako Kaloperebejja erejepa ensolako bwe walo betusolako tebusangika era kali naye buno obudde bwoliko olimu era kagenda kakubuuza noyinza okuba nga tekaliiwo Kaloperebejja tekasangika era guli musajja w'amaanyi nnyo. Wali okazeemu guno mundi gwakusala nimba lesimanyi kugambye oyinza n'okuba nga tekaliiwo tebayita Kaloperebejja tekasangika akalo nga mukajjeewo akalo kakasenguka we defense zo konsomere naawe ale kyovola nkugambe ndi defense Uganda akalo kakasenguka kano Kaloperebejja kamanyi osengukawo ne kagenda era nawe oyinza okuba nga tekaliiwo lwamba oseewo buno obudde era katambika okuteka kuume bulungi ojalabira ng'oko naye Kaloperebejja kakumyewo leero kano Kaloperebejja guys I'm just confused sikitegedde tubeera Kaloperebejja era n'ebifaananyi birimu bimanyi ekitegeeza oyo omusajja eyatunoonya nga gwe otunoonyeza tegeeza ogenze okujja Kaloperebejja nga tuli bakambo tetusekanseka tetuseesa eba nsonga
Kaluperebejja Masandugu omumanyi ali Masandugu muno obudde nzamuvukamiza Masandugu kulira kuba n'abantu obummonde naye wenamweta Kaluperebejja tutandikira mu kilo ayina kagaali si gaali egaali gye ziri naye yo akagaali nze sitya kwogera mu kamera kuba nyiza entunuddemu eno si yesoose za noonya ate ntambula bw'omu ekinvisa Defense Uganda ontambala oyinza offa kyekisookera ddala kamera sola gita gitunulamu naye mba nkugiddeko enkofiira abasinga ne baana ba fiiti baba bammanyi Defense Uganda Kaluperebejja gyembeera mukusomera manyi obula n'akazinga bwe bimusobera eno tuli bakambwe ge mazima buli mbeera tugiyiseemu ogenda kuŋŋamba ki ogenda kunsibira mu godown mu pipa gye batateekangamu buli wamu ngiyiseemu togenda kumbuulira buli wamu ogenda kuŋŋamba ki era nsobola okukola ekintu kyange nga nsaze ku llo yange nga ngenda kikola kwagenda olumwa esigenda lumwa ogende owe bagambe oyo Defense Uganda mumuveeko Kaluperebejja tebamugyayo gende wandege ombuulirize nina kadogo kendaba kambirizi bbiri nga kagamba mbu tuno tulo kano kammonde okamanyi kadogo mbalaba ono dogo katogo dako kadogo ono dogo makoona naye awanda nnyo kalinga kasudani dogo magumba dogo magumba ne dogo makoona nakuzo be bawanda naye ate nze Kaluperebejja gyembeera nabo bakimanyi tebalina kwogera era we mba njogedde neno ne banagiraba bajja kugamba watuuseeyo otya abaagala obaleeteyo Kaluperebejja nze mbeerayo ne Kaluperebejja sisangika era naawe okunda bwena okwesunako kisa gwa maanyi nnyo Kaluperebejja okundabako muganda wange webaze nnyo n'omusajja akuleese omusajja mugambe ku bituluma ebituluma ate ebituluma bwe wena bikunnyonnyola no tubyogereko abantu abo manyi abantu abo bo bamanyi abantu abo wena bagamba ebintu ebituluma abo bo bamanyi mbu obulamu bwe balimu kunnyonnyola wena kugamba ebituluma gaggwe muganda wange otudde wano eno oza n'okumpa ekyapa kyewammwe mazima fe bageto bitu tulina ebizibu bingi nnyo ebizibu bingi nnyo embeera gye tuyitamu mbi nnyo naye nga abasajja abagagga gye bali ne ssente baziina naye nga tasobola ayamba bageto youth ne mu gavumenti abasajja gye bali naye tebasobola bizannya ati fe embeera gye tuyitamu mbi nnyo bageto youth mbi nnyo naye mba sijoogeddeko kugenda wala nnyo sinza soso joogerako naye tebaagala bizannya mulo tebaagala bizannya ndaba temwagala bizannya embeera mbi yes tojja kuleetera akasawo kakawunga ka kilo 10 ate oddeyo weewaana esanga nageze mu bageto youth nemba akasawo kakawunga kanze ndi mafia nsogende sitemba ne kapito wange nenga nensuubula engatta ezo ompayo kapito nga wakakadde kyemmanyi tosobola kunsanga wewaandika nga wendi ogenda kugattako bugazi obanza okugattirako kolaga nti ndi mukambwe ate mumpadde kakadde kamu ate ze nekugattira nengattira kuggwe alina akawumbi ekikolaga ffe lwageto biti tuli bakambi tuli basajja bakozi so ogenda esite nensuubula engatta ezo ibeeyi ngimanyi era wafunye kakapita olenga bageto tuli bubi ebyo byembagamba guys byembagamba nti mu ghetto abaana balina obwongo obukola just ekibulamu kitono nnyo mama byo byembagamba 5 nti abaana ba ghetto balina obwongo obukola si buli muntu mwavu nti aba talina bwongo obukola naye naawe sente ez'olina ozirina kubanga wafuna capital ne bana abaana babulamu capital so nze nkuba mulanga gwe wenaali eyandaba ng'olina kyosobola okugattako nga abaana battanga empire Defense Uganda yuno Defense Uganda n'abasajja gye baleeyo mu komite ne Peterson waali ngenda mubalagako bwe ntambula naye ebiseera ebisinga tutuukirire
sajja bangi tubeerenga tusobola okuyambako kati tufuddeeyo ne bwoba otuwadde mmeka tujja tandika n'ekyo omwana wa ghetto teyeetaaga ssente nnyingi kukola oba obwongo abuyina tetwetaaga ssente nnyingi kukola obwongo weebuli Kyagulanyi yagamba batukasuka kulaalira naye wanude twadda na birimba tujja kukomawo naye ebirimba wammeni temukitya ekitegedde naye Ghetto Youth ali Gumite kyova nange tatunagyekuba Gumite gye tuva ate Gumite yewa ate kati Gumite andi ndi mu kunnyonnyola kati nnyonnyole Gumite ate kati Gumite basajja baba bakambwe n'otuukayo butuusi kyosooka okukola kuleka bintu ku mmeeza cheke zininga musanvu twamba musala balina cheke ate ffe tukyekinga bali balina cheke nemukyekinga tubikamulamu obeeranga akama amata basajja gye bali Gumite era wanudde oli bose Kigali era esinga kiki wabe balina be badde balase era oligumisaamu niba gye bali yatuukayo tuba bawamu n'olabose mu Kaloperebeja muganda wange Kaloperebeja basajja bagenda kanoonyako n'esanja ogenda kabaleeteramu njabagamba mmwe Kaloperebeja nakagamba ggwe kuba sawa neziri kumpi wera nabo kali kumpi vaawo tekakutwaliramu Katwala nutwala. But students kawesa at our market time. Thank you so much for watching. Kate mpozi mukama wange. Mpozi ngo inayo bogamba busemba yo bogamba abantu. Katalekeka muganda wange. Katalekeka ndokabanga we batulabanga ndabika. Nenga batuberere mutanga. Wana nange nechi yawuno akunyonyole. Chairman akatalekeka nga yatonganga tugalawo. Tata akatalekeka bana tetwa tusula eno okubeera eno mu kimu tetusobola taata ekituufu tusobola yanga tusobola okukola byonna bye balabanga biri ebipya webale nga taata tusobola obikola taata kyensaba batukwasizeko batuyambeko ate tusobola okuvaamu eno embeera embi taata natukyuka kiri taata akatalekeka manze defense Uganda Kaloperebeja amabeita bimisuwa kandi kamutulo Gumite tuva kamutulo Gumite gye tuva Katanga Kalopereba wa muganda wa koyi batu tutadde mu Kawesa Muslim